The responsibility for enforcing immigration laws rests with the state and the state alone. There have been weaknesses in the way migration has been managed in our country. Bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba. Mbeebazizzaako emirimu gyonna gye mukozeeko olunaku olwaleero. Yenze Kankaka Emmanuel Peter mbaaniriza nnyo wano ku Media Choice Africa. Media Choice, the voice you trust in the chaos, clear and just. For the common man we stand tall, one station giving it all. Media Choice, the beacon bright, shining through the darkest night. Accurate, precise and true. Media Choice, we stand with you. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Mu program y'olunaku olwaleero nyina amawulire genzije mu nsonda ezeesigika. Bagamba nti ekuba omunaku tekya nkugambye zaasobedde bannayuganda ne zikatagga olw'ensonga nti bannayuganda tulinga abatakyayina wakana mu kibira. Amawulire ge mbaleetedde olunaku olwaleero gakwatagana ku bannayuganda abali mu ggwanga erya South Africa ewali ssaawa eno obutabanguko bwa bannansi baayo nga beefuulidde baddugavu bannaabwe. Bassebo ne bannyabo nga sinabagenda mu maaso kansooke mbalaga obutambi buno. Abadde tamanyi kigenda mu maaso nkujjeddeyo obutambi obutonotono bannansi b'eggwanga lya South Africa nga bulijjo. Bazze beesuula mu jjulume ne balowooza nti n'abaddugavu bannaabwe be babalemeza mu bwavu. Weewaawo ne balumiriza leera ne baddugavu bannaabwe nga guno si gwe gusoose okubatwalira emirimu emitonotono n'okubeera nti nno babalemesa kakati baavuddeyo ng'emyaka giri gyonna. Okuva mu myaka gy'ekyenda lwe baalwanyisa apartheid mu 1994 batandikirawo okuyigganya baddugavu bannaabwe okuva mu ggwanga erya South Africa. Weewaawo nakati bwe guli kakati kansooke nkulage ku butambi ng'ono si 1994 wabula olabe ekigenda mu maaso kati mu 2026 ndyoke nzije mbawe programu yonna mu bujjuvu bwayo. What they do, my sister? What they do? What they do, my sister? Hey, the Brazilian on the path. Two. Vaya como me pasa con pelo. That's bad track. So yeah, bad track. That's bad track. No, why trouble? Trouble, yeah, no. Two.
Batho ba kgotsofala tshwa yo go moka ka moka. This is also enough, it's enough. Bonke document or not document abake bahambe silungisizwe lethu babuye masekuqondile okwamanje nje siyacela embeera bwetyo bweri ate bwetyo bwebadde okuva omwaka guno gwonna lwe gwatandika ng'abaddugavu banaabidde baddugavu bannaabwe mu maaso mu ggwanga lya South Africa weewaawo n'okufa abaddugavu nga basi bazaalirana ba ggwanga lya South Africa batandise okuba nga battibwa basebo ne bannyabo ebyo byenkulazeeko ate byebitonotono bingi nnyo ebigenda mu maaso ng'abantu bayigganyizibwa ku ssemazinga wa Africa naye kyewuunyisa ng'ate kituufu kati kantuuke ku nsonga nti nnyina amawulire genfunye gano nga ngajje mu nsonda ezeesigika mu ggwanga lya Uganda nti waliwo kammemo akatambula mu bitongole bya security mu ggwanga lya Uganda okukwata bannankyukakyuka bonna abagenda okudduka mu ggwanga lya South Africa nga bakalinnya bwe bati mu ggwanga lya Uganda basebo ne bannyabo amawulire ag'ekyama ago nnyina gye ngajje nti waliwo enkwe ng'era bategeezezza aba border patrol bonna nti bannayuganda abava South Africa babeegendereze era babeetegekere ne bw'aba agudde mu nsi ndala n'ayita wansi kiyita okuvuga emmotoka oba okulinnya bbaasi ng'atuuse ku nsalo emuyingize mu ggwanga lya Uganda nti bonna ebitongole bya security ababirimu baweereddwa kammemo okulondobamu abo abawagira enkyukakyuka okubakwata okubatwala simanyi nsonga ki gavumenti ya Uganda zeewa basebo ne bannyabo muganda alina olugero nti ekuba omunaku tekya emusigala mu nviiri weebuuze nti enkuba ebadde ekkuba naye olw'okuba oli munaku ne bw'ebanga ekedde osigala onyeenya enviiri ng'ekuli mu mutwe bannayuganda abanaku abagenda okubaako ke beeyiiyiza kakati akadde kabatuukiridde ng'entalo ezo si be bazitaddeyo babadde ku mawanga ne babonaabona naye ate kaakati gye babadde balina okuddukira nga ly'eggwanga lyabwe abo abatakkiriziganya na nfuga eriwo era ababadde bagyogerako nga basinzira mu ggwanga lya South Africa nti kammemo katambula kati buli kitongole kya security nti gwe woomulabirako kwata mukwate buli agwa mu Uganda ng'adduka okuttibwa ebibinja by'abaddugavu bannaabwe mu South Africa eyo ate ne gyegenda okudda muliro mwereere weewaawo obubaka buno mbubatuusizzaako mu butegeere naye bino byonna byava ku ki okusobola okutegeera ensonga eno yonna mu bugazi munnayuganda atugoberera nyina okunnyonnyola ensonga za South Africa weewaawo naawo mu South Africa twongere okulaba oba mu bye tugenda okubaganyako ebirowoozo mu puroguramu eno birimu amagezi gonna goyinza okusala obukwewala okukwatibwa gavumenti yamusibira mu bbwa kaakati eddukanyizibwa Muhoozi Kainerugaba musajja mukulu oyo mumumanyi n'enkola ze ez'obutemu era weewaawo simanyi watuufu kammemo we kavudde naye kiteeberezebwa nti yakola ebintu bwe bityo kaawadde ka internal memo akali mu kutambula mu bitongole byonna ebya security kaakati nsaba mumpulirize basebo ne bannyabo ng'oggyeko ekyo nalabyeko omusajja gwe baakagonnomolako obwa sipiika bwe bamuwadde ng'ekirabo ayitibwa both ng'akkiriddeko e South Africa nabadde nnyinamu essuubi nti bino tebigenda kubeera nga bibaawo nga ndowooza nti both ekimututte South Africa kwe kubanga akakkanya embeera n'okwongera okwetegereza the well-being ey'abannansi b'eggwanga lya South Africa ne bannabyabufuzi ba Africa baliwo okuba okutambula butambuzi na kurisiivingibwa mu nkola ya kitiibwa n'okuzunga n'ebyo bye baba batumiddwa abo abali mu buyinza nabadde nnyina essuubi nti both kakyaddeyo bannayuganda bagenda kuba na practical solution wabula kinneewuunyisizza okufuna amawulire nti munda mu bitongole bya security kakati kammema akavuddeyo nti bw'oba obadde towagira bali mu buyinza ng'oli munnankyukakyuka okusingira ddala olukongolo balusimbye ku abo abawagira ekibiina ky'NUP nti bwe bakulabirako wonna booda yonna w'oyise ne bw'onaavuga mmotoka kuyita wansi kuyingira ggwanga lya Uganda bajja kuba nga bakukwata weewaawo kansooke mbalaga olutambi olwo both bwe yabadde South Africa ng'agguseeyo ate ndyoke nkomewo tugende mu maaso n'okudisikasinga
kiki ekireese akabasa na ngeri ki gye tugenda kiwambagatanyamu nga bannansi tusobole okukiwona. Oluvannyuma lw'akatambi ako kembalazeko mu bumpimpi mumpeeyo sekendi zintono nsooke mbawo obubaka buno ate tuweeyongereyo ne pulogulaamu eno yonna mu bujjuvu bwayo. Bassebo ne bannyabo okusingira ddala mu abali mu diaspora njagala mbabuulire nga sibeekwekeredde. Mulaba bino byonna ebigenda mu maaso, obusosoze obw'abaddugavu ku baddugavu, abaddugavu ku bazungu, obw'amadiini n'ebisigadde. Obusosoze obwo essaawa eno mulina obwekengera nga tulina okwegattira awamu tukulaakulanye ensi yaffe tusobole okubanga we kirituukira ewuwo newankubadde essaawa eno kyali bulungi oliba wakyetegekera. Naye ekisinga okukola obubi be bantu abatumalako emirembe. Nabazigira mu Uganda eriyo abakyala abakooki basobola okuteekako obukuumi. Mulaba ebintu by'abantu bano ne bajja ne bakusangawo tolina munnange kyomanyi. Mweteekeko obukuumi biwuguke bikugwenga wala. Oyinza n'okuba oli awo n'obaako ekikuwugula woobadde ne wabaawo ekibaawo. Abakyala abakooki ebyo babikolako ensonga ze njogerako muzimanyi muli bantu bakulu za mwoyo na mubiri ate basobola okuzikuyambira ddala. Kakati mwabali e South Africa bino ebintu ebizze biyinza n'obatwalako obulamu. Weewaawo si be bokka be njogerako ne bw'oba wafumbirwa nga ssaawa eno owulira nti ggwe woli tokyanyeenyezebwa. Mumulabe ensi yonna kati ssaawa eno bwefuukuuka east to west home is the best. Nga bwe tufuba okulaba nga tutereeza ebyobufuzi, nga bwe tufuba okweggyako abagwira abaakwata entebe, naawe weefeeko nze mulabire ku nze. Abantu bannwanye baagadde okunzita bampayiriza emisango gwe nkola naye gwe basiba baagadde okumpa obutwa bampeereza bambega naye sigooka. Sibagamba nti okufa sijja kufa naye njagala nfe endwadde zange. Abakyala abo abakooki bali ku 750 2 6 00. Nga bw'okkiriza nti omusumba ajja kusabira ofune omulimu, kkiriza nti n'omuddugavu waliyo Katonda be yawa mazima amaanyi agali spiritual. Obulamu buno bonna buli spiritual, sijja kubanga nkusindiikiriza
naye bakubire ku 75026000 beebuuzeeko ku kizibu ekikuluma babuuze oba banaakisobola awo kojja okusinziira okumanya nti no bajja kuyamba weewaawo sijja kubeera nga mbiwanvuya nze mbabuulidde ndi muntu mukulu ate nammwe nkimanyi mukimanyi muli bantu bakulu bino tetubisaagira mu kaakati katugende maaso ne puroguramu yonna mu bulamba bwayo. Musajja mukulu gw'olabye baaniririza mu bitiibwa eby'amaanyi oyo saawa eno yakola nga sipiika owa paalamenti ya gavumenti eyabba akalulu gwe nabadde nsuubira nti bw'anaalinnyako e South Africa bannayuganda mugenda kufuna obuweerero naye nga newankubadde ekifo baakimugonnomolako kutuukiriza birooto byabwe bannayuganda temulina ke mwafunye mu lukuŋŋaana luno. Sinnawulirayo kantu konna kavudde mu lukuŋŋaana lwa both bannayuganda okufuna ku buweerero kubanga baabaterawo deadline ey'omwezi guno gwennyini nti anaabatavudde mu ggwanga lya South Africa bagenda mukinjaga. Nabadde mmanyi nti mu bunambiro bw'ekika ekyawaggulu nga ssente z'omuwi w'omusolo ono atandise ozikola mu ttuwa nabadde mmanyi nti nga mata eno bwe yeetaaga utmost agency nga yeetaaga obwangu obw'ekika ekyawaggulu mbadde nsuubira nti yalibadde essaawa eno yafulumiza dda statement eraga nti bannayuganda mukakkane wabaddewo enteeseganya era mugenda kuumibwa naye weewaawo omuntu kasita ekifo bakimuwa obuwi ng'ekirabo ebyo bye mufuna era nnindirira sijja kusooka kumujaajinga kanindirire ndabe ekigenda okuvaayo. Weewaawo mwabaalina essuubi ey'okukyusa obukulembeze naddala mmwe bannayuganda abali mu diaspora ekyo kye mwafuna kyekyo kasana kyemalira yabba obuwanguzi bwa bannayuganda abasuubira kati nti no mulina obuyambi bwonna bwe mugenda okufuna mwafunyeemu kibaluwa kitambula na memo obubaka obujjukiza ebitongole bya security byonna nti woolabira ku munnayuganda ow'enkyukakyuka ve South Africa kwata mukwate osooke omutuleetere bw'ojja nti mulina omusango gwonna gwe mwakola naye kanzire ku bagoberezi baffe atamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga lya South Africa. Banga lingi aba South Africa beekwasa abaddugavu nti bebamazeeko emirimu era bazze bakola obubingi obw'enjawulo okusobola okulwana ne baddugavu bannaabwe bano nga babalinda ne wayitawo omwaka ne musooka mukola bizinensi zammwe bwe mumala okubanga muziteekawo ne bajja ne babagobanga ne bwoba saawa eno olina empapula olikwatako ne bakufulumya ne bagamba tolina kugulawo bizinensi obamazeeko emirembe. Mu ggwanga lya South Africa kati waliyo ebibinja ebinene bibiri ekisooka bakiyita March and March. March and March kino kifokasinga mu kukirininga ku ggwanga lya South Africa okugoba abaddugavu bonna bano ne bakwatagana n'ekibinja ekirala ekirina abatugumbuzi ekiyitibwa Operation Dudula sako ne Action South Africa nga bye bibinja by'abannansi b'eggwanga lya South Africa abakakkanye ku baddugavu bannaabwe ne babagamba nti tebaagala kuddamu kubalaba mu South Africa. Kubisaamu akafaananyi nga wagenda kuyiiya n'ofuna n'ekinnyegennyege n'ogamba kaweetukuze mu mpapula z'obutuuze n'ofuba n'oyagala n'okuba nti obeerayo mu mateeka ne bizinensi n'ozikola n'emisolo n'ogisasula n'abantu n'obawa emirimu. Kakati kyazze nga bannabyabufuzi batunula butunuzi saawa eno ekigenda mu maaso bakiwagira baagala abantu beekalakaase bagenda bakuba abantu era nga deeti yafulumye bano aba March and March bo bakufokasinga kuteekawo deadline era bataddewo deadline nti nga obutasukka nnaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini gwe tulimu bannansi abatali ba South Africa nga ne weewaawo wajja oba olina empapula olina okuba nga omaze okutikkako nodde ewammwe. Nsi nnyingi zatandise dda okuweereza obuyambi abantu baazo basobole okufuna ku tiketi ng'ofuluma tolina ky'olina ne bw'oba obadde olina omwana ku ssomero taamu yakomye n'eggwanga lya Uganda weewaawo lyalibadde nga ekyo kye kikolako tulinza okukiwulira kyokka ekyewuunyisa kye tuwulidde ate mu kifo ky'okugyayo bannayuganda n'okukwata ku ssente ze badde baweereza nga e Uganda ne mubaddizaako nga mubawonya ekibabu kyempulidde nti kati saawa eno muli bakuyigganyizibwa wonna we muyise oba oyise ku ttaka oba oyise waggulu naye kaakati kaŋŋende mbaweeko ebyafaayo. Basabo ne bannyabo kino kibadde kizibu kya South Africa kya kaseera kano
ebbanga lingi aba South Africa bazze bateekawo ebiwenda nga byatandikira ddala mu myaka eyo egy'ol1990. Mujjukire bassebo ne bannyabo abaddugavu bangi bayambako South Africa okulwanagana n'abazungu, ne mu ggwanga lya Uganda waliyo enkambi etendeka abagenda okulwana. Era kyova olaba nti bannayuganda babadde n'akalembereza mu ggwanga erya South Africa olw'okuba nti bayambako nnyo n'okuteekawo enkambi aba South Africa we beetendekera okusobola okugenda okulwana n'abazungu abaali babawambyeko ettaka lyabwe egagganga ki. Kaakati okuva olwo bannayuganda babaddemu n'akalembereza ak'okusetulinga e South Africa. Naye kaakati kino ekizze kyera, buli muntu yenna kimwera, abaliwo kati tebaagala kumanya wabayamba ki mu byafaayo tebakyayagala kuwulira. Kuva omwaka apartheid lwe yaggwa mu 1994 bassebo ne bannyabo attacks zino zaatandika nga zaatandika mu mwezi ogw'e12 omwaka gwa 1994 mpaka ddala mu January owa 1995 mu kibuga ekiyitibwa Alexandria okuliraana Johannesburg. Abavubuka ab'oku kyalo bwe bakkakkana ne batandika okubanga bayiga abaddugavu abatalina mpapula, bano nno nga bayiga bafirika bannaabwe bwe babookeza amaka gaabwe, bwe batwala ebintu byabwe, bwe bamamaki nga bwe batwala ku police station nga bakusanga ne bakukwata ne bakutwala ku poliisi oba nnyonnyole watuuka otya mu South Africa. Kati ekizibu kyenjogerako eggwanga lya Uganda lyali badde likimanyi nti kitera okubaawo. Kye kintu kye weetegekera okusingira ddala ng'obadde ku kitebe ky'abakungu mu South Africa. Simanyi bano abakungu be basindika okubeera ku bitebe bya South Africa bo bakolayo mulimo ki? Kubanga bw'obeera mu ggwanga omulimu gw'okuba ku identifying weak points ez'eggwanga mwoli ku lw'obulungi bw'abatuuze b'ensi yo. Naye kyewuunyisa nti bino bizze bibeerawo kaakati ssaawa eno bannayuganda babuliddwa eka ne mu kibira, weewaawo ne gavumenti ate n'eno ebikudde amannyo nga nsanafu erinze batema nga babakwata okubatwala batulugunya abo ababadde tebawagira gavumenti. Kaakati muwulire, tekyakoma mu 94 kyokka wabula n'emyaka gy'e2000 bassebo ne bannyabo 1998 waliwo obujagalalo buno nga bwali butagetinga ba Mozambique saako abasenegaali babiri. Bano bakwatibwa ne bakanyugibwa mu train eyali edduka era ne bafa. Weewaawo kino kyali Johannesburg. Kakati anti-foreign rallies zino zizze zikolebwa era ne mwaka gwa 2000 abantu 7 battibwa for xenophobia. Omulabi waffe omuntu wa bulijjo atamanyi nnyo Luzungu, xenophobia kitwale nti busosoze, naye ng'ate busosoze bw'abantu b'omanyi bennyini banno abakkalayo yeemu ng'ate toyina nsonga k'osinzidde nti bakutanudde. Bano bakeera ku makya ne bwoba toyina musango tebaagala kumanya, ne bwoba oyina empapula, ne bwoba wajja myaka emeka mu ggwanga, ne bwoba omazeemu bbanga ki, saawa eno tebakwagala mu ggwanga eryo. Kakati mu gye2000 bano ekyabaleesa obujagalalo buno balumiriza bannansi endala nti mu South Africa be babaleetera siriimu era okusingira ddala xenophobia oba okugoba abaddugavu bannaabwe basinga nnyo kwekwasa nsonga ya siriimu nti abaddugavu abalala bagende South Africa ne batandika okusiiga abantu baayo siriimu. Kakati bino ebisinga byagwawo mu Cape Town Flats saako n'obubuga obutonotono attacks entonotono gye zagenda zaataakinganga abantu be babanga balumiriza nti bano be batuleetedde siriimu n'ensonga endala ze beekwasa. Njagala nkulage nti ekintu kino si kipya. Gavumenti yeewaffe yali badde yakyetegekera dda ng'eyita mu abo ababeera ku zi embassies abaweebwa ssente z'omuwoomusolo okakasa nti beeteekerateekera lwekiddamu. Naye maama kaakati ekyabaddewo tewakyaliwo kuteekateeka, balina kukwata kutwala kusiba kukanga obiveeko oleme kubajjukiza bwe balemereddwa okukola emirimu gyabwe. Gwe ne bw'oba obadde olina omukutu ng'oyogera ku bibwa gavumenti ne biki ebigiremye okwagala okulaga nti obawabula n'okubajjukiza ku biki ebibalemye, ekyo tebakitutte bulungi. Beeraliikiridde nnyo bannayuganda abava South Africa babateebereza nti kirabika muyiza obukodyo obw'okwekalakaasa. Y'ensonga lwaki bannansi abava mu ggwanga li South Africa nga bannayuganda you are a target. Saawa eno babeeraliikirira nti eyo gye muva musobola okuleeta omutima gw'okwekalakaasa mu bannansi ku bintu bingi nnyo ebiremye gavumenti ya Museveni. Kaakati y'ensonga lwaki Kayintano
memo ako kayitaayita babeeraliikirira nnyo kubanga first of all muli exposed mutambuddeko gye muva babadde tebaba controllinga nabangi mwagezaako okuleeta ebirowoozo byammwe okusinziira nti kati tulina omulembe gwa social media babeeraliikiridde nnyo era kyova olaba nga bayisiza ka internal memo nti atuuka yakwatibwa. Omwaka gwa 2008 awewaali ekittabantu ekyasukka nga ba local immigrants abaali bava Mozambique abaali bava Malawi sako ne Zimbabwe attacks zino zatandikira Johannesburg ne zikwata Durban n'okusingawo okusinga zasinga kuva mu ba South Africa ba Nancy ne zidisplacing oba ne zibunza abantu abawerera ddala emitwalo 10 nga wano zafiiramu abantu abamanyiddwako baali abantu 62. Ekyo nno kyaliwo mu 2008 omwaka gwa 2008 ate ekyo kyasukka weewaawo nga nakati ekiriwo ekisuubizibwa kigenda kuba kinene olw'okuba nti n'ebibinja by'abavubuka ebiri mu kumobilizinga ku mulundi guno biina communication bisobola okwekunga bangi nnyo. So nalibadde ndowooza nti gavumenti mufo ky'okudda mu kwata bannansi singa gavumenti tewali ayagala criticizinga gavumenti erina kyekoze naye eno gavumenti y'ababbi toyina woosinziira mazima ddala kugyesonyiwa okusingira ddala ng'olina omutima gw'ensi era gukuluma ng'olaba abagwira ate boonoona ensi yaffe. Kakati ekyo kyakoma okwo mu mwaka gwa 2015 wajjawo another major wave in South Africa ng'era eno yagwawo Durban sako ne Johannesburg nga bano baatakinga amaduuka g'abantu oba abagwira oba bayite bannansi b'ensi endala ne bagateekera omuliro n'ebintu ebisinga ne babibbamu. Kakati tekyakoma mu 2015 babalinda ne musooka muzimba bizinensi olwo ne babagoba ne bazeddiza ebintu ne babiruutinga. 2019 attacks ezaaliwo mu Johannesburg sako ne Pretoria naye zino eza 2019 zasinga nnyo kutagetinga bannansi b'eggwanga lya South Africa bannansi b'eggwanga erya Nigeria. Mu 2019 batta aba Nigeria nga babagamba mudde wammwe weewaawo n'aba Nigeria mulimu ab'empisa embi naye babeera baddugavu bannammwe amateeka ge gaalisinza okukola simanyi oba lwaki gavumenti zo ziri wiiki weewaawo ensi bwetyo bweri tuyinza okugitwala bwe tutyo twalibadde tulowooza nti waffe kyalibadde beta naye maama weewuunyisa nga mu Uganda tuyina n'abako abaawasaayo ye mubadde mukimanyi nga mwe babateekerateekera bakwata yaate omuko eyawasa muwala wa Amama Mbabazi ye namulabye ng'ebyo byonna weebiri yadduse dda ali mu Uganda ali ne Museveni. Kyewuunyisa nga mmwe bannansi muyinza obutafiibwako nalabye omuko wa Uganda yalibaddewo okubawolereza laga bano twabawasaamu nalaba jjo nga waliwo ne exchange ekolebwa mu nte n'ebisigadde nalirowoozezza nti engeri gye tulina omukwano omungi wakati wa Uganda n'eggwanga lya South Africa n'akantu akatono ako Museveni akamulemye okukola basebo ne bannyabo nze nalabye eyajja n'awasa omukwe yawasa Munnayuganda ye nga bano bategeka okutta abantu nga ne Bannayuganda mwebali namulabye yaddusa ali mu Uganda nze namulabye ne Museveni omuko owe South Africa eyawasa Omunnayuganda simanyi lwaki kyakoleddwa bwe kityo. Kakati nvidde ku 2019 nenzija ku mwaka 2021 mpaka 2022 n'emyaka gino gyonna egizeeko. Kakati South Africa waliyo operation mu luzulu eyitibwa push out oba gye bayita operation dudula oba bagobe bagende ngeno bannansi b'eggwanga lya South Africa oba abazulu balwanagana n'abannansi ab'amawanga amalala ga Africa nga bano babagoba ne babagamba mugende ne babalesaawo buli kimu tebaagala kumanya ne basanga ojja mwana ku ssomero awo babikomye ate tofuluma na kantu buli kamu bakakujjako. 2024-2026 wajjawo groups endala omwali eyitibwa tugende oba gye bayita maachi bano balidinga protests nga bano basinga kwekwasa embeera y'ebyensimbi etatambula bulungi competition ku byobugagga by'eggwanga sako frustration ne government abantu abasinga balina enkayana zaabwe ne government tekyewuunyisa ndowooza kyenavudde ndaba omuko we South Africa eyawasa mu Uganda ngadduse yajje yeekukuma eno yabeere bulungi nga mwe Bannayuganda bwe mulindirira entuuko yammwe etajja kuba nungi. Kakati bassebo ne bannyabo eno waliyo abantu abakulira ebyobuwangwa
bano bakoze omulimu munene nnyo bannansi oba abantu ab'ekinnansi traditional Africans oba traditional leaders bakoze kinene nnyo okusobola okusiga obukyayi mu bantu n'okubaako ebiwenda by'abavubuka bye bakozesa okusobola okubanga babituma okukola ebikolobero bino. Naye ekyo tekyali badde kikulu. Njagala nzije ate tubeere nga tudisikasinga ku nsonga zino zonna. Weewaawo oyinza okubuuza ekibuuzo nti bannabyabufuzi baayo saawa eno bakola ki? Tewali wabeera mukka watali muliro. Njagala okubategeezako bassebo ne bannyabo nti bannabyabufuzi abatalina nsa be batera okusajjula buli kimu. Nga newankubadde South Africa bino bigenda mu maaso ate abaali badde abateekesa amateeka mu nkola bakiresse bakibe kuba nabo balina bwe bakifuniramu beeguya obululu n'ebisigadde. Ndowooza weewaawo kankuzannyireko akatambi ka pulezidenti waayo bagenda bavumirira era balina ebikola bye bavumirira. Naye ate ekyo tekimala kubanga bannansi bongera kutulugunyizibwa. Oba ndowooza kwoti jenajja pulezidenti wa South Africa yaliwo nga 27 gwokuna 2026 tuli mu gwa mukaaga eno ku lunaku lwe bayita mu South Africa Freedom Day era lwe yakola Freedom Day speech eno n'agamba ndowooza kankikwotingire ddala nti we are a people who live the value of Ubuntu. We shall never allow the legitimate concerns of our communities about illegal immigration to breed prejudice towards our fellow Africans. We must not allow these concerns to give rise to xenophobia. Basapoti bannyabo ono yagamba nti tuli bantu era tulina ak'obuntu. Nkugambye nti saawa eno okusinziira ku kkooti eno gye yakola ku Freedom Day speech yagamba nti we should never allow the legitimate concerns of our communities. Eno statement yali ewagira ebikolwa bali bye bakola ng'eraga nti bye boogerako bituufu naye tebalina kumenya mateeka. Statement bwetyo bweva munnabyabufuzi alina okuleeta poliisi okukangavvula abantu be. Kyova olabanga obujagalalo bugwawo nga saawa eno bwe bugwawo. Kaakati statement endala yaddamu n'ekolebwa mu Weekly Newsletter eyaliwo nga 11 Ogwokutaano 2026. Nziramu okuddamu ekibuuzo nti ndeero bannabyabufuzi abeeno bo bakola mulimo ki? Nkugambe beefuula abavumirira naye nga be basinga okubeera emabega wa bino byonna. Kyewunyisa ng'ate bannabyabufuzi abali ate mu nsi ezaffe bo basazeewo okuyisa memo nti buli ajja mukwate okusingira ddala owa Kyagulanyi abadde awagira ekibiina ki NUP. Wano weewaawo Ramaphosa yayogera n'agamba there is no place in South Africa for xenophobia, ethnic mobilization, intolerance or violence, where I emphasize that citizens of foreigners must obey the law. Jojjuzi ly'abalamu June ono oba omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga nga gutandika Parliament yakyogeddeko era Ramaphosa n'ayongera okikkaatiriza 7 nga June 2026 yagenda ku TV n'abaako expression zayogera weewaawo obutambi ngenda kububazanyira musobole okubulaba n'alayira nti group zinajja kubanga alwana nazo. We will act against forces who are exploiting the concerns of our people about illegal immigration to further their own political, personal and criminal agendas. We will and must not allow groups to use the legitimate concerns of South Africans to destabilize our country through inciting lawlessness and violence. Ono yalumiriza nti waliwo ebiwayi by'abannabyabufuzi abamu ebikozesa ebiseera ebyakavuyo okusobola okusindiikiriza oba n'okwesowolayo olw'ensonga z'ebyobufuzi nga bakozesa akavuyo akagenda mu maaso kati okusobola okubanga akajagalo laba kwongeramu amafuta. Olwedde omuliro gwakwata dda naye bongera kuseesaamu. Kusinziira ku bigambo bya Foreign Minister Ronald Lamola, ono yawooninga bannansi ab'eggwanga eryo. Kyewuunyisa nga bano newankubadde babiri emabega bavaayo ne beefuula abatabiriimu ne bagezaako okuwooninga naye ejjooga eryazze mu Uganda. Ssebo tewakyaliyo na muntu avaayo kulwanira bannansi. Teri aboogerera, we are on our own. Statement zonna eziva mu bannabyabufuzi zaafuuse za gundi naye abasajja abali mu buyinza mu Uganda beetaagamu kashooko. Nze mbabuulire beetaagamuko kashooko bannansi ne babajjukiza nti ensisi yaabo abalina obuyinza bweyazike ate olina bukozesa kusaavinga abantu so si kubaboggolera nabbakwata nabbayisaamu maaso nabbasiba nabbasuubiza kubatta. Ndowooza mu kaseera ak'omu maaso awo naffe tujja kitunulamu tulabe akamanyiiro kano
tukajje tutya mu basajja bano gwate banaatujooga n'obeera nga wadduka nambeera mbi neyinza obutabeera nambeera mbi nga wagenda okukola obujagala obwe buto ne buvaawo ate ne bayisa ekiragiro nti ajja mu mukwate nedda tekijja kukola. Basabo ne bannyabo ndowooza kaŋŋende mbalage okwogera kwa pulezidenti wa South Africa bwe yali ayogera ku nsonga zino okusobola okuzitegeera obulungi ate mbeere nga nkomawo tuggalewo ekitundu kino ku puroguramu eno. Tovaawo katusooke bino tubirabe. The responsibility for enforcing immigration laws rests with the state and the state alone. There have been weaknesses in the way migration has been managed in our country. I must make it clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. We will act against forces who are exploiting the concerns of our people about illegal immigration to further their own political, personal and criminal agendas. Mbebaza nnyo abantu baffe mwenna abatuwagira wano ku Media Choice Africa. Bw'oba tonnaba kutwegattako kiyita okusubscribinga osubwa. Media Choice Africa tuwa obudde bungi ensonga ezituluma nga bannansi saako abazaaliranwa ku Ssemazinga Africa. Guno gwe gumu ku mikutu egiwaayo obudde bungi ku nsonga ezikuluma n'okulwanirira abo abatalina maloboozi nga mmwe abatuwagira mutufuule erimu ku ddoboozi lyammwe we muyisa obubaka bwammwe ku nsonga nnyingi ezibaluma. N'olwekyo subscribing olunaku olwaleero noonya n'awali akapeesa kaliko ekigambo notifications. Amapeesa ago bw'oganyiga gatuyambako okuweerezanga message ku puroguramu yonna gye tuba tubawadde oba gye tuba tutaddeyo gy'oba tonnalaba. Internet kuliko ebintu bingi naye owangayo obudde bungi ku lw'ensonga z'omuntu wa wansi. So n'olwekyo mbadde mbasaba nti atannaba kusubscribinga. Abantu abali mu Bulaaya amawanga nno gatabuse. Weeteekeko obukuumi ng'ebintu bino tebikutomera. Nkuzigira nti mu Uganda gye wava oba gwe nga si gye wava naye ng'olina wooli gwe kasita oyogera erinnya lyo abakyala bakooki basobola okukuyamba bakubireko bali ku 0750 weeteekeko olukomera ng'ebibambanga bino n'ebisiraani tebikutomera. Bakubiro bagambe nti njagala bukuumi such that abantu nga bano bwe baba bayigganya abantu bagenda okutuuka ewuwo nga waliwo ekyakuwugudde wavuddewo. Obwo obukuumi n'amaanyi Abafirika bagalina. Abakyala abakooki bali ku 0750 26000. Weewaawo ebintu bwe biti bijja ne bigenda leka kikuyite ku mutwe. Bw'obanga weesize ng'era bakusabiddeko musaba era ne mugenda mu makanisa ne weesiga n'omusumba nti ajja kusabire wa Mukama Katonda. Kakati abakyala benjogerako bajjanjaba endwadde ez'omwoyo n'omubiri. Gwe lwaki tokkiriza nti muddugavu munno Katonda ayinza okuba yamuwa ekitone ekisobola okutaasa mu ngeri ey'omwoyo? Nze mbazigira mbabuulira n'abo ababateekako olutwe mumumanyi n'alibaddewa ku bintu abantu bye babadde bampaayiriza. Nze nkubuulira nga kyenjogerako nkirinako obujulizi. Basebo ne bannyabo nnwanyisiddwa ab'emmundu, nnwanyisiddwa ab'obutwa, nnwanyisiddwa abakessi, omuli n'abakazi, omuli na biki bye bakusindikira okubanga obulamu bugenda olw'okulwanirira ekyo ky'omanyi nti kituufu. Sibagamba nti ndi kufa proof oba sisobola kufa, naye weewaawo owaayo obumbiikirizaako ebimu ne bigira nkanfe endwadde zange naye nga sifudde kutulugunyizibwa oba kuwalanibwa oba kumpa butwa. Mulowooza tubeerawo tutya? So n'olwekyo mbazigira abakooki abo bajja kubayamba. Kaakati mpeereza obubaka eri bannansi mwenna abali mu diaspora nti ng'oggyeko bino bye tuzunga mu mawanga g'abannaffe ge batereezezza eryaffe ddungi n'okusinga eyo yonna gye tuli. Oba obeera mu kalina ya 2 oba okola mu kampani ng'ekusasula bulungi, nkujjukiza nti embeera eyo eyinza obutabeerera ennungi tezikya 2. Kaakati nga mulowooza mu kubeera yonna gye mubeera ne bw'oba wafumbirwa muzungu n'obusosoze obwa kkala enzirugavu n'enjeru nabwo bukyaliyo. Eriyo obusosoze bungi mu bw'amadiini. Kaakati tewali kirungi nga wammwe. Eggwanga lyaffe Uganda ggwanga ddungi nnyo. Tulina ditaasa butaasa kubagwira. Abaalikwatako era abasalawo
tusobole okubanga tudde okwabobwe. So n'olwekyo mbakowoolako bannayuganda mwenna naddala bali mu diaspora, temuzikiza temuggyako kigere. Kakati saawa eno bannayuganda mu Uganda baatulaga nti bo kye twabatuma okukola baakikola, ne balonda Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bakyusa. Kati mwe abaliko wabweru n'obutemu obuli eri mwe muyina okumobilize nga tulabe nga tuleeta diaspora force esobole okujja omusajja oyo abalemesezza okubeera obulungi mu ntebe. Ne Katonda amubala embiriizi, naye nga newankubadde Katonda amubala ate sitaani azaala. Kakati abantu abaliwo babonyaabonyezza ate walyekanga ng'era be bakutte obuyinza, ekyo muyina okukirwanyisa ennyo bwe muba nga temwagala kufiira ku mawanga. Yenze Kankaka Emmanuel Peter mbeebaza nnyo okutugoberera, mbasibudde. Bwe mba nga njogeddemu bubi ojja mu inbox yange n'ombuulira, ate mbuulira kaate ti byoyogera bino saabyagadde. Eno exchange ekigamba ate kikutula gumba, ombuulira bwe mba wa ntondo ne zinkwata naye nga nkitegedde. Amawulire tugaddukanyiza ku birowoozo byammwe, so n'olwekyo bw'oba obirina ne bw'oba oyagala kunnyamba kulaakulana, zino tukolera ku private buyambi bubeera bwaffe butonotono. Ne bw'oba oyagala okunsupportinga jangu ku namba eya WhatsApp gye ntaddeko, nkubuulira oyinza otya okungulirayo ka balubu oba n'ongulirayo ku ki oba n'ompeerererayo omwana stress n'ekendeera ne nsobola okuyiga ebiyamba ensi yange ku lwa Katonda ne Uganda mwe twazaalibwa. Mbasibudde, bampita Kankaka Emmanuel Peter, erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. Mweraba.